Abakyala mu kibiina kino bakungaanidde ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule okwetaba mu kujaguza olunaku lwabwe. Omukolo guno gwetabiddwako Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi, akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi n'abalala. Ku mukolo guno kwe bajjukiridde abakyala abattibwa mu kugezaako okulwanirira eggwanga. Arias Ndagire, November victim. Essira liteereddwa ku kwefumiitiriza ebikolebwa abakyala ku mitendera egy'enjawulo. I want to take off a moment to read the names of the 4 women journalists that we know that were brutalized during Kawempe North by-election. We have Hasfa Navuma from Spark TV. We have Shamim Nawakoza from NBS TV. We have Wanyana Evelyn from Kingdom TV and Annette from UBC. Abakyala bannyonnyodde okusoomoza kwe bayitamu. Omunze nali nfumba chai n'obuuki. Ne onajja n'omuwa omutwalo sebo president omulala n'ayita eri najja n'akukwata ate n'akusaba asatu. Nenga togayina onoonyeza abaana mutwalo gwakulya ewaka. N'abakyala abali mu bukulembeze nabo bagamba okunyigirizibwa kwe bayitamu tekugambika. Abantu oluusi babuuza n'obuuza ye yabadde anonayo ki kyamugwanidde. Kwegamba fe abakyala batukubamu n'akensuso kubanga kati singa ebintu bye bampisa, singa ebintu bye bayisa ba Ingrid bano, singa ebintu bye bayisiza abakyala bano be mulabye wano byali bikolebwa ku basajja, singa si yabirabadda. Omukolo guno gwetabiddwako Ssaabakunzi w'ekisinde ki People's Front for Freedom PFF Ingrid Tulinawe, kw'ossa omumyuka wa Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula, era nga nabo bakunze bannaabwe obuteetuulako balwanirira obwenkanya. Mujjukira bwe bantulugunya nga bansika amabeere namala 12 years mu kooti nga sirina nasuubi, naye omusango baagusala nenguwangula n'akasente bampadde ntaddewa wano, era ngenda kulumba akalulu n'amaani nga nina ki akasente. Muteekeyo emisango, bwebanga tebatusasudde bajja kutusasula gavumenti ng'ekoze ki, tujja kwesasula gavumenti ng'ekyuse. Babi Itungo Kyagulanyi nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno akubiriza abakyala okwenyigira mu by'obukulembeze. Mulimu abakyala balina obusobozi obukulembera. Banange muveeyo mwesimbewo. Obusobozi ng'olaba obuyina nga n'ensonga z'abantu osobola ozibanyonnyola. Muveeyo, mukwetya, mwesimbewo. Ono era awabudde abakyala obutalekerera bannaabwe wabula bakwatire wamu okwekulaakulanya. Waliwo w'otuuka nga ojja kusobola kuyigiriza omukyala skill. Omukyala oyo asobola okuwa abaana be ekyokulya. Waliwo w'obeera n'ogamba nedda oyo omukyala alina abaana bana naye obwana bwe bugezi kampeerereko kamu, tomanyaako akamu kooweeredde kakagenda okweyongerako ku lutalo luno olw'okununula eggwanga lyaffe. Akuludde oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi alaze obwetaavu bw'okusoosowaza abakyala. Bwe tutaafe ku bakyala ntufa ku basajja bokka, eggwanga terijja ttambula nga ligenda mu maaso, tekisoboka. Tuleme kwerimbalimba. So basajja bannaye mbakubira omulanga tukole ekisoboka kyonna okulaba nti abakyala nabo babeera ku mwanjo nti tutambulira wamu nabo. Kwogera kwakulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asimye abakyala okuba abamalirivu mu bye bakola. We've seen young ladies in this generation, people like Olivia Rutaya, doing great things. Many people nga bava mumwe abakyala. Era abakubiriza buli kiseera okwekkiririzaamu. Omuntu yenna okubuulinga nti kaakati okutuukwa mu kifo kino olina kunzijamu, okuwa kaadi olina kunzijamu, olina kola ki, ekyo kikafuuwe mu National Unity Platform. Abakyala bali wase ng'abaami. Olunaku luno lutambuziddwa ku mulamwa gw'okwefumiitiriza ku bisoomooza abakyala na butya bwe bayinza okubyenganga.